Mujje baleko gyonna gye mutuusaako engalo gye musinzira okubeera nga mumpuliriza. Mbasaasirako mmwe abayita mu bizibu eby'enjawulo. Mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi. Abakuliza amazaalibwa olunaku olwaleero mbagayiza amazaalibwa amalungi. So nga ate mmwe abafiiriddwako abantu bammwe ensaba emyoyo gy'abagenzi Katonda gy'omuze emirembe agiramuze ekisa agumye emitima abako ab'enganda ssaakaate n'ab'emikwano. Amannya enzo Omumbejja Aisha Nasolo butereevu mba ntuuse okubeera nga ate nkutuusaako agagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Kye nkusaba kiri kimu mukwano gwange subscribe nga teekako akadde like nga vidiyo eno n'oluvannyuma tweyongereyo mu maaso. Naye nga mawulire go si ga ssanyu n'akamu. Ffenna abasinga obungi ndowooza tugategeddeko nti omukulu oyo ategerekeseeko nga Kigundu Yusuf ssaakaate n'omulala ategerekeseeko nga Wayiso bafiiridde mu kabenje. Bano nno munnange babadde bagenda eyo mu bitundu bye Omoro. Bafunye akabenje. Abantu abawerako bafunye ebisago era wetwogerera bali ku bitanda wabula nga bano ababiri bo kikakasiddwa bambi nti bavudde mu bulamu bw'ensi eno. Kati nno tusaba emyoyo gyabwe Katonda giwumuze emirembe agiramuze ekisa agumye emitima abaka ab'enganda ssaakaate n'ab'emikwano. Ebifaananyi byabwe byebyo we batyo we bafaana era babadde ba kibiina kya National Unity Platform byebyo ate ebigenda mu maaso eruuyi eyo. So nga ate munnange n'aba Aromatic Entertainment nabo bali Maziga olw'ensonga nti omu ku munnaabwe munnanga afiiriddwako omukyala yoyo golengera ku screen yo essaawa eno nga amannya ge ye Bukenya Muhammad ag'obuzaale wabula nga akuzannyidde mizannyo mingi fenafena gye tumanyi obulungi akali amaggwa batenda n'emizannyo emirala mingi nnyo nnyini ddala. Kati nno bambi naye tusaba omwoyo gwa mukyala we Katonda gumuze emirembe bambi agulamuze ekisa era ayongere okubeera nga agumya emitima abaka ab'enganda ssaakaate n'ab'emikwano. Ekimusa tekinnategerekeka wabula nga byonna ebinaaba bizuuliddwa butereevu nja kuba mbikutuusako waneeno wennyini n'okubeera nga nkusibula ngenda kuba nkulekerako obutambi ye full figure bakyamutwalaganya kwegamba yagenda naggula olutalo ku bakadaamu baba nkuba kyeyo n'abavuma bubi nnyo n'abawemula yogera ebigambo bingi nnyo bingi ddala era bambi ekyo kyanyiiza bangi. Kati nno bangi bakyavaayo naye munnange nga bamutabukira nti omuganda yalugera nti atakulekera naawe tomulekera ennyanja ekuttoomira. Kati nno munnange naye bavaayo omukuomu nga bamutabukira bamuwa 11 bamuwa leveri ate n'ebimuguddeko kwegamba ebizibu byonna bimuyiikidde omulundi gumu twadde tukyali awo ne wabeerayo n'omuvubuka avaayo n'agamba nti munnange ye taata w'omwana wa Jennifer full figure nti ye taata w'omwana we era nga ye kyayagala kiri kimu kubeera nga ate bakola ki bagenda ku DNA ebyo bisobole okubeera nga ate bikakasibwa kwegamba ebizibu byonna byamuyikidde omulundi gumu omukyalo ono Nakangubi Jennifer amanyikiddwa ennyo nga full figure. Obutambi bungi buwerako ngenda kuba nkulekerako waneeno osobole okubeera ng'ate mukwano gwange obwekkaanya mu bumu ku obwo obutambi ebimu ku birimu ebbalamu ye yeewaddeyo okubeera nga sponsoringa DNA eyagambye bannaaye nze neewaddeyo okubeera nga DNA ngiteekamu ssente ye full figure kasitakiriza nze DNA munnange nja kuba nkola nja kuba ngiteekamu ssente mpozi n'abalala ate bo bavuddeyo nga bagamba nti naye full figure kubanga yalabiddwako nga akkiriza okubeera nga ate akola ki agenda mu DNA. Kati abamu kye bamunenya nti omuntu gw'oteebaka naye ate okkiriza otya okubeera nga okola ki mugenda mu DNA kwegamba abamu bo balabawo wano firimu etali nsasuye naye nga kambukulekereko obutambi obwo waneeno ngenda kusaba naawe ebiteeso byo biteekeko ate awo wansi mu comment section tusobole okubeera nga mukwano gwange tukubaganya ebirowoozo. Nenga ekisinga obukulu kyenkusaba subscribe nga teekako akadde like nga vidiyo eno toseetuka nkomawo n'amawulire amalala mangi nnyo nnyini ddala. Goodbye for now. Naye okusasula full figure oba okumuwa fireback si kuzannyira ku mwana we. Mujja akamanyiiro ku baana b'abantu. Akavubuka kano akali ku full figure kaagamba nti full figure kamwebakirangako wa mukwano gwako nga yamanyi loogi ng'era akaweeza loogi nga kwe kasurvivingira. Kakati gw'omuntu atalina na ssente zikusurvivingisa ng'olina okusaba omuntu nti mpeeza loogi olyoka osurvivinge gw'onoonye omutwala. Omwana gw'osaba ogenda mutwala wa? Ogenda muliisa ki? Oyo omwana atannava na ku mabeere ogenda muliisa ki? Kuba omusajja omwana nga tannaweza myaka 7 ebiseera ebisinga bakugamba nti keep low mwana muleke ku nnyina. Okisegeera naye n'ova eri n'owa obujulizi nti wazaala mu full figure tetuganye ne oba amuzaalamu ekitasoboka kuba full figure si musiru oyo sikalanco wa kibuga sisuubira nti full figure yalizadde mu muntu nga gwe ku basajja full figure beyeebase kuba nteriyo musajja full figure gwateebaseko mu Kampala zezo tatu ezimuli ku mubiri
ye yagaa buli musajja gwe yeebakako ng'amuwandiika ku mubiri gwe edda nga tunatandika nakugoberera full figure. Naye omwana omuto gwe muttira ekifaananyi omwana atuuka okugenda ku ssomero banne bajjayo obuvidiyo kuba kati bakkiriza amasimu mu ssomero banne bamujeregesenga obuvidiyo self-esteem yebeere zero, expression yebeere zero, omwana abeere bullied atuuke n'okuva mu ssomero oba ogaana okusoma ne mulamu obwa bulijjo mikwano gye nga gimulaga kataata ke bekafaanana. Full figure kye nandikusabye okulwanirira omuntu omwana oyo n'abazadde abalabireko abalinga ggwe n'abazadde b'omwana oyo muvubuka oyo nabo balabireko abalinga ye n'abavubuka abalina endowooza ng'eyo babirabireko kana akavubuka waali kasaze n'okajjawo. Bwe mumala okukola DNA ensi neekakasa nti si ke katata k'omwana wali kanyigidde emipiira gya trailer nobaako bajolaga kuba tosobola kubeera awo nga olina omusawo gw'otamanyi gwe kweyolevoyo bakasalira emipiira gya trailer ekakulule oba kanaaba ku booda trailer ekakulule okuva ekawanda mpaka ekakulule okuva ekawanda mpaka maganjo beerekeere ku kkubo abazadde abamu bayige nti bw'olabanga omwana we akola ebintu ebyekisiru kuba bamuwadde ssente omuyita n'omubuulirira muzadde waako aba alina abaana 5 asigaze 4 ekyakimanyi kanagana keetaaga n'okakola ekintu mu bulamu bwako omuntu yenna omulala kwalirabira. Waliwo abavubuka bano baali bamanyiranye emmotoka za Museveni ne bagamba kintu president mwe muli mubiboozibozi bino eby'opposition bye bagamba naye nga bw'olaba nti Bobi Wine abantu be tebamukkiriza mumanyira na mumuzannyirako president abeera protected by the state. Mulekeraawo ejjoogo lyammwe nga Museveni ayitawo ebigambo bye mwogera ng'abantu bakuŋŋaanye Museveni ng'ayitawo bijja baleetera obuzibu gw'oyimbega biki ne boogera bingi. Lumu omu baamukwata ng'aggyeyo kamera ayina byakola ng'ayina n'ebigambo by'addayogera eby'opposition ne bamutwala yamala wiiki emu nadda naye bwe yadda leero bamuziika enkeera. Abasigadde bonna beetereza tekyali ayinza kukola kamanyiiro ako ne banneebaza afuta nga bamaze olaba ku gundi yooli ku ntana yooli kalina akavubuka kano ne babaawo abakatuma nabo bayige kana akavubuka keetaaga okateeke mu mbeera muzadde waako nga ajja kukaaba mpaka lwalifa. Mujja abaana b'abantu mu bintu byammwe byebintu byonna election system bye byakola ku Kampala. Olutalo lwaffe oba olutalo lwammwe luli wakati wammwe mu byabufuzi. Ojja otya omwana w'oli mbwesima omwana wa Bobi Wine yafuna 11 mu siru nnyo mbuze isima nafuna nnyaza akuyamba ki kuba emyaka gy'olimu gyakufa. Mwokoledde ebintu byonna by'olina togenda bbiri ako togenda ku investi ogenda kufa obirekewo teri amanyi na famire yo bibeera awo embwa zitwale ensega zirye. Osegire don't intervene in people's family in your rubbish. Full figure weetaaga kana akaana bwe mumala okukola DNA tokakkiriza kusukka mwaka 2022. Don't allow. Omwana gutawe chapa wamuyita Museveni omwana oyo wa boss wange senior presidential advisor ku nsonga za Kampala mukyala full figure omwana wuwe naye tandagangako taata we omanyi omwana w'omuzaala nyina yamanya taata omuki nyina yamanya taata omutuufu na taata omutuufu mwanyina ze full figure mukama wange yamumanyi nze nsaba okujjawo bino byonna ebyokutandika okukaayana oyo muvubuka waba yasituka n'agenda mu kooti ekimuwaga kigenda kumugwamu nze neewaddeyo okusponsoringa okola DNA test singa mukama wange akkiriza tukole DNA test bwe tunasanga nga omwana siwaka akavubuka njagala bakasibe n'ebisumuzo babisule kalangala yagenda basajja mwete muli serious nze muneewuunyisa agamba yagenda wa full figure kunoonya kulaba president Museveni ate okuvaayo ng'azadde mwami Museveni sibategeera kakati yagenda wa full figure ye press secretary ye PPS ye principal private secretary wa president so kati ye yagendayo kumutwala wa president
kati yamwagala kati mwinawo bukakafu obulaga nti yamukuba matooke. No nze ndiko jawo omwana namwagala nnyo kubanga full figure yava mu people power n'atulwanirira n'awanika bendera ya NRM. So wazaala omwana nali simusuubira nti asobola okuzaala omwana. Nali manya ebyokuzaala yabivaako kubanga yali yazaala dda. So nga manya ebyokuzaala atakola ki? Ate n'azaalira mu kaseera ng'abantu bali bamuvuma bamulumba bamuyisaamu amaaso n'azaala omwana. Kati ate omwana bwe yamuzaala n'agamba ono omwana ye Museveni. Zo kasita ozaala Museveni. Ate n'enkyawe mpulira full figure nti azadde n'agamba azadde muhoozi era nja kumuwa ekyapa. Neze sibuuza bataata b'abaana kubanga ezo tebinkwatako. Tagala kumanya bataata b'abaana ne baba tebalabirira abaana baabwe. Bamaama b'abaana ne bakojja bajja kulabirira abaana. No, kati yamanyi kubaza simubuuza siyingira mu bitankwatako simubuuzangako kitalo omwana. Kubanga mu kusooka mwamanyi omusango gwaliwo ng'agamba omwana waani. Aha. Kati baba yagamba kati nze ebyo sagala biyingiramu kubanga ekisinga obukulu kiri kimu ku mukama wange balime kumumalira budde kubanga ayina emirimu gy'eggwanga. Yes, full figure ali very busy ayina emirimu gy'eggwanga gy'alina okumaliriza. Nze nja musaba tuleke ebintu ebiri mu kooti tetulina byogerako. Oli waba yagenze mu kooti emakindi oba wherever yagenze agende. Nenze mukama wange waba yagalayo kuliida nja kumuwa kubanga full figure ina bakwano ba balungi banja ayina nze ayina Hamu ayina Mwai Museveni ayina abakulu bonna Fande Muhoozi fe tujja kumuwayo lawyer bawoze naye nze nkakasa nti awe mulenzi gwe bwobanga olaba TV eno wekina kakasanga oli mukono na linnya lya mukama wange nga wefula nti wali amatooke nga tewaliwo mpogola tujja ku bajja kusiba ebisunzo babisule kalangala eri ku kizinga nga ne chapa tongera erinnya lyo tatawe nga tufuna ye chapa ekira Yesu nja kuba we chapa ekirala tata omwana Yesu kubanga yanzalira Museveni wabanga yoyo kati nze yo presidential advisor vera boss wange ngenda kumuwa lawyer tugende mu kooti kyemanyi kooti omuntu osaba nti njagala kebeza mwana kooti ejja kuba ng'ewulira ejja gamba nti tukukiriza okebeza omwana oba wayo obujulizi obutegeeza nti gwe n'oyo amatoke mwagalya nti oba mwalya ebisobooza so wewanga talina bukakafu ng'akakasa nti kituufu yamwebakako kituufu nga kikakasa then bakole DNA. Talkers, Gaza, leave whatever you're doing and gather. It is time for full figure once again. Abasinga kumwe mucha full figure temwagala mugamba amazima ge kati nze navuddeyo full figure okukwabya n'okugamba amazima ekijja kijje tolaba nti ndi kasajja katono naye ojja kumanya nti ndi musajja munene. Most of you mukimanyi bulungi nti full figure yavayo navuma bakadamu ne muddamu ne mugamba tagenda tu opinions za kuvuma bakadamu nga traumatizingira abaana n'agamba mbunno buli yamuvumye n'amugamba koko ey'ensonga agenda kumusiba yatandikidde ku bacumi n'agenda kubayiga Sharifu n'akubira bamoya nabonabona n'abatiisatiiso batwalira polisi n'abayita ne bamufukamirira nange n'ankubira mbu sefuka jangu netondere mu dakika 5 full figure sigenda kwetondera. Who are you? Oyina ki full figure gwolo kubanga wavumye abaana baffe n'obatraumatizinga tuleme kugambako presidential advisor aliwo kuvuma abaana omanyi omusolo kadama gwe bamujjako ng'asindisa kakadde kamwe Uganda yo manyi omugaso gw'omusolo ye gwe business ki gy'oyina eyevaako omusolo guyamba eggwanga business kyakakaduka akakatali myade capital w'emitwalo 5 kovumirako abantu oba omumwa gwe ye capital kati nno full figure akako kaweddemu nako oyo kukwasisa ekisa full figure kati toyinawo otuuka wesituuka full figure kankubuulire full figure tolaba nti oli munene oli presidential advisor naye nange ndi munene kati kazaabika emipiira full figure sikutya n'omulundi n'obwo ate sigenda kwetondera nakugambye amazima era nkiddamu era nabagamba ndifiira ku mazima lekera otuvumira bakadamu abaana betta abaana beekubawo abaana beekola ebintu ebweru abaana bawulira bubi bakolera mu mbeera mbi gwe ng'ovaayo yasamye ebimu bavuma ate nkugambako mbuuza mbu ayo kadama
navumye gwe siri kadama naye omanyi kyoba wali omwana kadama gwe ninako obuvunanyizibwa ali ebweru omanyi kyoba nina eddoboozi lyennyimusa omulala lyatasobola yimusa. I am a responsible citizen. Siringa gwe atasobola kwogera bintu bigatta ku community wabula ebitoolako okitegeera kuwemula kuvuma gwe n'abawemuzi wano ku TikTok ne ku social media ne gwe bakuvumako ng'okaaba okitegeera waneeno omwana ensonga ze z'omwana gwe wazaalamu omwana on'omulimbalibwa omutwale wa President Museveni byonna biri ku poliisi bye bikyakuwuba wenna gakubugumye toyagala kugambako gwakozesa abaana abato gwali mu bizibu gwawemula full figure tugenda kukwasisa mukono gwa kyuma sikutya buuza akaaba mmanyi gwe full figure olinawo otuuka we situuka banvumye Dr. Sef konvumota gwe kana gwanvumota nakuvumye eki amazima temugagala. I will always speak the bitter truth. You either like me or hate me. Okitegeera olina ki full figure honestly speaking bakuwa n'emmotoka nekulema okukozesa tosobola dde n'ogigulira amafuta yadde ogikolera service oliawo president advisor bakugoba na buli wamu full figure